oli mulayi mulungi wa Daily Still Hope ali ku Daily Still Hope 2 Edge Media n'emikutu gyaffe egy'enjawulo mwebale kubanga ate mutugoberera nakusomeza 24 omwezi gwa 8 omwaka gwa 2024 katusaba kitaffe tukwebaza kubanga obukeseza nga tukyali balamu tukudize ekitibwa n'amatendo twaliniza okubeerawo okwo era omwoyo mutukuvu ajja tulungamye tukulembere mu byonna bye tugenda okubanga twogerako Kristo Yesu omwana wa Katonda nga tusabidde amiina era amiina. Kale mwena abatugoberera tubaagala nnyo mwebale kubanga ate mutugoberera ku mukutu guno nga weekugambye nti leero 24 omwezi guno gugenderedde gwa 9 mwezi gwa 8 si gwa 9 mwezi gwa 8 2024. Kale olwakola twagala twogere ku tubeera mu families waliwo yabuza ekibuuzo nti ntegeera ntya family gyendemu nti erimu ba agent ab'omulabe sitaani. Ntegeera ntya nti family yange erimu ba agent ba sitaani. So tugenda kulaba obumu ku bubonero bw'osobola okubanga olabirako nti family yo gy'olimu mulimu ba agent b'omulabe sitaani. Bayibuli egamba nti abalabe bo bano ababa mu njuuyo. By the way, titubeera n'abantu mu family naye ng'ate bakozi ba mulabe sitaani. Gwe n'otya n'ogamba nyinza osanga agent ku mulimu, nyinza osanga agent naye nga agent osula naye oba oli naye mu maka ge wazaalibwamu. Kakati kye tuzze okubanga tulaba olunaku olwaleero byawandiikibwa bingi bye tugenda okubanga tutunuulira naye nja bikuwa ojja sobola okubanga ate obyesomera gwe mwennyini olabe ebyawandiikibwa ebyo. Ojja kusoma ekyandikibwa nenja bibawa at the end of the show. Kale akabonero akasookera ddala kolaba oba akalaga nti omuntu oyo mu family ayinza okubanga ate alinashi akolera omulabe sitaani is hatred obukyayi. So buli woolaba mu family nga owooluganda lwoba omuntu yenna nga ajjudde obukyayi nga akyawa n'awatali nsonga. Nze n'okukubeesa n'agamba mpolaayo omutwalo omugamba sirina ye nalowooza nti sinte naye nga gw'omubulidde ge mazima tolina naye n'akukyawirawo there and then. So ako kabonero number 1 akalaga nti omuntu oyo ayinza okuba akozesebwa omulabe sitaani unknowingly. Kyetugamba unknowingly nti nga tamanyi, kuba abantu bangi bakozesebwa sitaani naye nga tebamanyi nga they are unaware naye nga mu bikolwa bye, mu njogera ye, mu ntambula, mu nnyambala akolera mulabe sitaani. So hatred, family agent baba balina hatred where unnecessary. Ng'okuba okulaakulana kimunyiiza, ng'okubeera obulungi kimunyiiza, ng'okubanga ofumbiddwa kimunyiiza kubanga abaana be bali mu kyalo batudde okitegeera, ng'okubanga oguzeeko oba kamotoka oba kimunyiiza. So they have hatred. Ate hatred yaabwe bagitekinga even to their children. Agamba abaana be temwogeranga n'abaana b'oyo. So nti abazadde I don't know how these parents have spoiled their children. Nti kiva ku level okubanga ye yakukyawa nga ye naye n'abiyingizaamu abaana. So ngaffe abaana waliwo entalo ze twenyigidemu naye nga tezaali zaffe, tetumanyi na gye zaatandikira. Lwakuba maama we yali tayagala gundi naawe n'akikuyingizamu n'agamba kende kusanga ng'onyumya n'omwana wa gundi olwo olunaku ndikuzaalukuka. Naye nga ensonga w'ogitresinga just hatred, omulaba ali mukozesa. So kati n'okula nga tokwatagana n'abantu bagundi oba na baganda bagundi naye nga abantu bagenda okuyamba ng'ofunye obuzibu. Alati taata naafa, maama naafa, n'akuleka mu bato gye yakuinitiatingamu naye nga yaliye naye nga neye ensonga lwaki yagitandika yali just hatred. There is no other reason. So
bazadde bangi batulese mu ntalo wezito era naawe entalo nyingi z'oli mu ssaawa zino ng'omuntu gwe wakyawa wamukyawala kuba mama we yakugamba wamukyawala kuba mukwano gwe yakugamba ekyo kisajja sikyagala ekyo kikazi sikyagala ekyo kivuka sikyagala naye nga woonoonyeza kitakyagala just tewali hatred from nowhere omulaba amukozesa bukozesa. So akabona akasookera ddala mu b'eŋŋanda zaffe okutegeera nti oyo w'eŋŋanda akolera omulabe sitaani oba sitaani amukozesa nga tamanyi kwe kubanga bajjudde hatred. Ekintu ekyokubiri jealous, obujja. Kagube ba devil agents mu family, within family balina obujja obutagambika. Bujja buyitirivu bajawa second they have jealous ndi niwoddayo nga oyambadde engatto yokka emuleetera obujja niwoddayo nga okutta akasimu akasinga akake kamuleetera obujja. So balina obujja nawateetaagisa Bible tegeeza kubeera na bujja. So they are envious. Akwebera mwegendereza nnyo gwe tolowooza nti bakusekera bakusuusuuta, they are happy, baba si basanyufu kubanga baagala mubeere ku level y'emu. Waba ali mu kyalo abaana be bonna bazadde bali mu kyalo ayagala naawe ekibuga kikuleme oddeyo mu kyalo era afuba nnyo okuwuliza kyekigenda maaso mu bulamu akuba amasimu oli otya ayagala nnyo okuwulira nga embeera mbi ng'okaaba ayagala nnyo okuwulira esawudi nga mubakaaba mwoli eyo yonna gy'oli nga embeera mbi maama embeera mbi anti nsabira nkola awasanyuka naye buli wawulira nga waliwo success yonna ezze mu bulamu bwo is never happy. So ba agents mu mafamily gaffe balina kyetuyita envy era bw'obeera n'omuntu mu family nga alina envy mpitirivu manya that is an agent of the devil. They are envious. Tebaagala obeere bulungi, tebaagala kuwulira any success eri obulamu bwo. Bafuba nnyo okuba nga bakutambulirako okulondoola obulamu bwo buli butya era ebubeera nga buprogressinga kibayisa bubi nnyo era atwala buli saawa baayagala akyala alabe kiki ekyeyongeddeko mu bulamu bwo. Buli waawulira nti obulamu bwo buddiridde si bulungi, eryo lye liba essanyu lye. Naye buli waawulira nti waliwo enkyukakyuka eri obulamu bwo kimukola bubi nnyo. So ba agents mu families we batyo babeera so envious. Point endala balina ki balina jealous. Balina jealous. I think jealous yagala kwefaananyizamu ne envy naye envy bwe butaagaliza bwe bujja. So they are envious. They are envious. They are jealous. Bakwatibwa ensaalwa obanga there is any progress mu bulamu bwo bakwatibwa ensaalwa. Omuntu akwatibwa ensaalwa omuntu ayinza obutakulaga physically wano naye mu mutima muli akwatibwa ensaalwa. Kivula olina okubeera omwegendereza biki by'oyogera biki by'onywera n'abantu buli ka success kofuna you share sinti buli gwobuulira kikyoli is happy era akwagaliza no bantu bangi ng'ovayo mugaba nafunye akalimu kati newe kati bapaseto nekimuyisa bubi kubanga obadde odipendinga ku ye okitegera gobadde osaba ekikomando gobadde osaba transport gobadde okola ki kakati ate omulimu gwofunye gukubisaamu sente z'emirundi 3. Let me tell you tolowooza nti agenda beera happy. Bantu bangi mu mafamily gaffe baagala nnyo naddala ab'eŋŋanda baffe baagala nnyo okubanga buli simu ze tubakubira za kusabiriza.
za kubakaabirira. Oshagala naye bwe walaba nti there is progress obadde tokola nti kale otandise okukola akwatibwa obujja n'ennugu nti obadde omulimu gw'okola guli awo gwe tegutegerekeka kakati waliwo ekiyogeddeko mu bulamu bwo the same thing bakwatibwa obujja. So we must be careful. Ekirala they are bitter, balina bitterness, obukaawu, bakaawu. Ba agents mu family bakaawu. Oyinza ogenda mu kyalo n'omulambula n'omutwalira akasukaali n'obufiiriza obusente bwo n'omugulira n'ayomba. Era maama buno bwe balabye okundeetera mu bintu byonna bye ndabye ku piki, bintu byonna bye ndabye bajja mu mmotoka era nze balabye kumpa buno. N'ogera n'omubuuza naye nga enziramu gyakuddamu muli alaga ayina bitterness obanga enjogera gyayogeramu n'abaana bo muvako bintu byange temunyonyonera mama amuyaze n'abimeka wano temunyonyonera mama amwasindika bimeka wano. So those are agents. Naye kungulu yalirabika obulungi era wano oba oyogera naye ye muntu gw'oyinza olowooza nti oyinza omulekera abaana oba oyinza okubaako ekintu kyonna ky'omwesigisa naye ng'ekyaddala munda mu ye musajja oguwedde emirimu. So mu family oba olina any family member or any family relative naye nga is ever better towards you oyo yandibanga agent ng'oluusi amanyi oba oluusi nga naye takola ki tamanyi. Backbiting. Ba agents mu family they backbite. Okwogera ku bantu olugambo. Baagala nnyo olugambo seetula. Batuula bufoofoofu bukuukukuuku. Bamanyi kiki ekigenda mu maaso mu bulamu bwo. So baagala nnyo collecting information, that is monitoring spirit. Balimu that habit, balimu monitoring spirit. Baagala nnyo okumanya kiki ekigenda mu maaso mu bulamu. So bagezaako okubanga batuula buli aweetaagisa okubanga ayinza okutuula n'alufuna olugambo akikola. Buli wagezaako walaba nti alina opportunity ayinza okutuula n'aluseetula akikola. Ate teboogera bituufu, they add in some words. Era baboogera babaako ne bibagattamu. Teboogera exactly. So balina olugambo. Tosobola mugamba kyama kyo n'akikuuma. Agency within the family ne w'omugamba ekyama n'omukuutira mugamba senga jjajja maama nkwegayiridde tobaako yenna gw'obuulira. Agenda gamba sisobola kubuulirako muntu yenna gwe neesiga oba tonaana kutuuka gy'olaga nga yabisaasaanyiza dda. Kaze wano ne kaŋŋamba kaneeragirako mani tobaako gw'obuulira naye naawe tobaako gw'obuulira mbuulidde gwe kubanga ajja kunyiigira ate tajja kuddamu kumbuulira bintu bye. So naawe kikuume. So tosobola mwesigisa kintu kyonna. Okitegeera? Ba agents mu mafamily mwe tuva tosobola mwesigisa kintu kyonna. Ba backbiters bakwogerako nnyo gy'otaba. Wano obeera naye is on your side. Naye buli w'omukuba amabega is against you. Eyo gy'oli eSaudi eyo gy'oli yonna gy'okolera. Waba ayogera naawe aba mulungi nnyo. In fact yeegonza akusime obeeko ebirala by'omubuulira. Muba mwaka in fact mukyayogera nga yabiforwardinze dda byonna. Bwida discussion yonna obwedda gye mwogera naye byonna aba yabidiscussinze dda. Even leave alone family members n'abantu bennyini be tubeera nabo. Your friends gwe boyita friends. Omukubira essimu is recording everything. Kyokka olimu buulira kyama kyo, olimu buulira mbeera gy'oyitamu, olimu buulira secret yo, olimu buulira omulabe engeri gy'akusibidde mu kibi otera okiveemu. Ye alaba mawulire, alaba likes, alaba follow, okitegeera, alaba ensi yonna nga kati egenda kutunuulira ye ku content oyo n'alikodinga n'asidika.
So backbiting ezo ngendala they are rebellious ba agents ma family gaffe they are rebellious ne woleta issue egenda okubanga ebajja mu kizibu they don't support it no bagamba banaye tukole kino nga family nga kigenda okubanga kiyamba family they don't support ba agents mu family they are rebellious ever rebellious they can't support you tebasobola kubeera mabega wa kiteeso kyo buli kyoleta kyonna bakikuba ekigede bakikuba niwe kibanga kyekituufu niwe kibanga kyekigenda bayamba niwe kibanga kyekigenda okuleeta enkulaakulana mu family bakikuba niwe kibanga balaba amazima we bakikola kigenda kubaako eddaala likikutwalako ate otuukako ku ddaala eryo nabo tebagenda sigala kyekimu bakikuba tebasobola kubeera ku side yo ba agents mu family they can't tebasobolera ddala kubeera ku side yo so they are rebellious buli kyonooleeta buli suggestion yonna gyonooleeta newonoofuna omwami n'omutwala bamugaana bagamba ako tetukaagala beefuula ng'abamumanyi ennyo ng'abamutegeera ng'abazaalibwa naye ng'abaakula naye bajja mugaana noka mami nyabatandika wano bizinesi bajja jjukuba tewali ebintu byokka bye bawagira bye bibalaba nga bigenda kusuula mu buzibu ebyo byokka bye bagenda okukosa in fact bakola nnyo n'okuyambako bisobole okuba nga bituukirira kuba bamanyi bigenda kusuula mu buzibu bo baba bafunamu so they are rebellious ekirala baagala nnyo revenge baagala nnyo okuwoolera ba agents ma family gaffe kantu katono kati agamba kujja kaaliba mwana wa mwana wange yalinda baninyeewe ewuwe so ebintu byabwe byonna baagala okuba nga bawoolera ate okuwoolera kwabwe bakuyingizamu n'abaana nti ye newaaba avuddewo ayagala n'omwana agende mu maaso n'okuwoolera okwo so ba agents basekaani mu mafamire gaffe baagala nnyo okuwoolera revenge newoolyetonda nogera n'owetonda woti ajja kugamba nkusonyiye naye kasita onoovaawo yagamba sisobola kasonyiwa kakaana osegede sisobola kasonyiwa kalina okukifiiringa kalina obonaabona n'abaana bako baboneebone beebo ba agents mu mafamily eneeyisa zaabwe that's how they behave okubanga omuntu asobya by the way okusobya kubaawo sobola osobya so okwogera statement nga gwolowooza terina gwekoseza naye n'okomekeza nga erina gwekoseza naye abaziba newotegera ensobi no bagamba bane mama nsonyiwa tata nsonyiwa sister nsonyiwa brother nsonyiwa tasobola akusonyiwa wano ku mumwa naye kovaawo mu mutima so baagala nnyo okuwoolera ate okuwoolera kwabwe tekukoma nakugwe wekka akuzingiramu n'abaana n'abatabimanyi byonna ugambye abakwata wamu waati so baagala nnyo okuwoolera ba agents ma family n'ogezaako okubanga weetonda n'ogezaako okubanga okola ekibasanyusa they cannot accept your apology kyasazeewo kyekyo ekisembayo they betray balyamu nnyo enkwe ba agents ma family balya nnyo enkwe bankwe nnyo akupangira niwategera nti ettaka lyogula lyankayana oba ogenda gula mpewo takunyega walega nti olina ssente akupangira n'afuna abakudyekadyeka n'afuna abakuferaafera neziggwawo oba ne bakufera ssente we bakufera n'ogenda nogamba aganze nze n'abamanyi abo nti bafere naye nga tasobola kukulabula bankwe nnyo wogenda nogamba nafunye omusajja ayita eri
nagamba uyu mwana fa bamuzaala fa bamumanyi togenda musobola oyo okuva obuto nga muzibu nnyo mwana wantu era n'okuva wano twamugoba bugobi nga yeebaka na buli kiramu mukulu muto mufumbo muwulu bonna yeebaka na buli kimu omwana togenda musobola yejja muli mbuto nga 8 naye nga oluusi si bituufu nini obiba ebituufu oguli musaayi gwe tekaba kaseera kakugenda kwonoona so bo baagala nnyo ebyonoonese baagala nnyo okubanga gwoli mu maziga bali bankwe ba agency ma family bali bankwe so bwe olaba omuntu alina obubonero obufaanaganako weebutyo nga wa luganda lwo manya nti oyo omuntu agent wa Satan. Kabonero akasooka ng'alina kye tuyita hatred obukyayi. Kabonero akokubiri nga is envious wa bujja I think oluganda mmanyi lunsumbwa. Akabonero akokusatu nga is jealous wa nsaalwa. Akabonero akokuna nga he has bitterness obukaawo. Akabonero akokutaano backbiting nga wa lugambo tomubulira kintu nakisirikira ovaawo nasooka akwabuluza nti nakuyuzaayiza nakumalawo. Akabonero ak'omukaaga rebellious nga wakanya buli kikyo buli kiramu ekituufu ekinayamba ekinababbulula kinabajja mu buzibu byonna tawagirako wadde n'ekimu naye ate ebibasula mu buzibu byokka ebyo byatabiwagira. Akabonero ak'omusanvu revenge baagala nnyo revenge ba agents ma family akola revenge awoolera paka ne ku bazzukulu bo. Akabonero ak'omunaana kye tuyita betrayal bali bankwe ba agents ma family bali bankwe. Luka 22 okuva ku lusooka paka ku lw'omukaaga 2 Kings 9:22 2 Kings 37 Ephesians 4:27 ne 30 Genesis 27:4-5 1 Samuel 18:7 ne 2 Chronicles 22:10-12 then ne 13 12:15 then 2 Samuel 13:1-29. So bwe bubonero abosobola okulabirako nti owooluganda lwo andibanga omulabe yamusensera era amukozesa either mu kumanya oba mu butamanya. So ndowooza nja kuwumulamuko katono wenaakomawo ngenda kukuleetera ensonga endala. Tukyali kuba family agency olina okuba ng'omanya olwaleero njagala otegeere kuba bangi amaziga ge mukaaba gavudde mu baaluganda bammwe naye nga tomanyi ng'obubonero bwonna bulina naye nga gwe tomanyi nti obubonero obwo bukozesebwa ba agents mu maki mu mafamily. So bwe olaba obubonero bufaanaganako weebutyo manya nti oyo agent ali mu family. Kakati wenkomawo njagala tulabe ways how family agents attack your destiny. Engeri bano abakozi ba sitaani oba ababaka ba sitaani abali mu family zaffe mwennyini engeri gye bakoleramu sitaani engeri gye balumbamu amagenda go of course balumba batya basinziira ku ki okuba nga ate balumba amagenda go. Oza